Ebikumi n'ebikumi by'abakkiriza beetabye mu bijaguzo eby'emyaka 10 egya St. Joseph Seminaaliyo Nyenga eyatandikibwawo abamisani ne Mill Hill mu mwaka ogwa 1924 mu disitulikiti ey'e Buyikwe. Emikolo gitandise na kutukuza wamu n'okugulawo ekizimbe gaali kwoleka eky'ebijaguzo eby'emyaka 10. Oluvannyuma ekitambiro kya misa kitandise n'okusimba ennyiriri ng'omugenyi omukulu abadde omubaka wa Papa mu Uganda, ng'omugenyi ow'enjawulo abadde omumyuka wa sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa Bangirana. Misa ekulembeddwamu omubaka wa Papa Bianco asabye abantu okweyambisa obudde obw'ekisibo okweza obujja mu nneeyisa yaabwe n'okulabira ku mutuukirivu Yosefu nga bwe yali yeeyisa. And I will determine how much each of them will contribute. We must get the furniture for the building. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.